Coming up. Nti Katonda tosobola kumunoonya n'omulaba. Nanti waliwo olunyiriro olumu olugamba abanoonya balindaba. Okay. Tosobola kunoonya Katonda mpaye yali amunoonyeza n'amulaba. Nanti ajja gamba nze Katonda muno ne mulaba nankolera. Ne Sitaani akola ebyamagero. Bannange abatulaba obutukuvu Sitaani tasobola kuwa butukuvu. Nenga abachina balina ssente nabo balina Katonda ayogo bakiririza. Ye balina ssente tezikutwala mu ggulu. Oba nfuna. Enjiri gye nkubulira y'enjiri y'obwakabaka obwa Katonda. Enjiri gy'onokkiriza obone ebibi byo obatizibwe ofune omwoyo mutukuvu nti n'ebyo biba bikomye ku nsi omwoyo gwo gugende mu ggulu. Kati kankubuuza bano abasumba betulaba bayiti mu kabuli ku makya abasumba abafere nina kye sinaba kutegeera n'amakyaki ge baagala okuzimba olutata bo si batukuvu baamugana si batukuvu baamugana babuulira kyolo babuulira byabe kuyisawo dde ebizaabwe ssente baagana saddaaka ennamu ya Yesu Kristo nti ekimu ky'ekkumi kyakoma okusiiba kwakoma kamalize Mr. Moderator. Ekimu ky'ekkumi kyakoma ekimu eky'ekkumi okusiiba kwakoma byonna amateeka gonna gaakoma. Okay, tugobye bumaleera nate ku Brown Skin Events mwebale nnyo abatulaba mu nsi ez'enjawulo mwebale nnyo abasubscribinze mwebale nnyo abalikinga mwebale nnyo abasala videos zino ku TikTok ne zituuka mu nsi zonna ne zituuka ku bantu bonna sinakindi abamu ne basevinga ne videos zino ne baddangamu nga baziraba amanya gange nze Douglas K Segawa ndi wano nateera omulama gwe tulina leero alina akatebe sembera n'ekikopo kya caayi ne Bayibuli ogisembeze sinakindi ne Korani n'ogamba togisembeze leero kati waliwo ayeebuuza leero mwami Segawa atuleetedde kaki nina kye mbaleetedde twabagamba ffe aba Brown Skin Events tufumba tubajjulira kati munnange tulina kye twafumbye bino ebintu si byaffe nga bwe twabagambye bw'oba olina story gy'oyagala okuleeta ku mutimbagano guno osobola okunkubira ku ssimu yange eri 0774486861 njiddamu eri 0774486861 eyo osobola okuntuukirira ng'olina story gy'oyagala okugabana naffe wano ku mutimbagano gino tujja kuwa airplay otubuulire abalala bakuyigireko sinakindi abalala bakyuse obulamu bwabwe olw'ebigambo byo. Olunaku lw'olwaleero tulina omulamwa naye nga sinnaba kugwanjula nina omugenyi wange kasooke yeeyanjule ndyoke mbanjulire omulamwa gwe tulina olwaleero guli a bit sensitive gwe wenna ng'olina abasumba bo gwe wenna ng'oli mu ddiini sembera wano akatebe katuuze akatebe kanyweze n'akatambaala ndowooza kateeke emabbali kuba wandika aba ebibuuzo bingi nnyo ebitalina ansa naye bw'oba oyagadde ansa ogenda zifunira wano. Tulabye bangi nnyo ensangi zino nga bawakanira amadiini naye obadde okimanyi ekigambo ddiini tekiriiyo tuulakalira ebisingako obungi ogenda bisanga ku Brown Skin Event. Subscribe, share the link to your friend and your friend let her or him share the link to a fellow other friends as well. Nina omugenyi wange wano kasooka tweyanjulire mukama waffe tusanyusa okulaba ssebo kale nange okunkyaza tubadde tusaba oyogereko nnyo abasobola okuwulira bakuwulire bulungi neyanziza omukisa guno gw'okunkyaza ku mukutu gwammwe amanya nze Waddimba Moses mutukuvu era nga nvudde mu kanisa ey'abatukuvu Freedom Chapel Reformation Ministries Kaleerwe. Sooka olindeko abatukuvu ekigambo obutukuvu kino kitubobbya omutwe naye kansooka ennyanjula omulamwa tuyingira weeyisa omutukuvu n'ekirala olina kyokonyeeko ng'oyanjula nti ekyeddiini
eddiini teriiyo nedda Mr. Moderator. Mm. Eddiini weeri. Mhm. Era eddiini Katonda gy'amanyi era n'abatume ba Yesu Kristo gye basomanga ddiini butukuvu. Kyogezaako tegeeza eddiini y'Obusiraamu, eddiini y'Obukatoliki, Protestant biki teziriiyo? Gwe wenna atulaba ku mukutu guno, eddiini zonna eziriwo essaawa zino, oli mu Katoliki, oli mu Pentekooti, kubanga kati naye yafuuka ddiini. Naye ate bakiwakanira nti si ddiini? Ddiini bagiregisteringa. Eri under Interreligious Council? Interreligious Council. Mm. Obusiraamu, ba Anglican Church, eddiini zonna gwe z'omanyi zonna za sitaani. Oyima mu kyokwogera nti eddiini zonna za sitaani osinzirira ku ki? Abatulaba basobola okunjulira balina ebitabo bino ebitukuvu. Kati njagala atulaba ng'alina Bayibuli ye nga Mukatoliki andage we yasoma owamugamba okubeera Omukatoliki. N'ekirala ampeeyo omuntu omu mu Bayibuli gw'amanyi Omukatoliki oba Omupentekooti oba Omwangirikaani oba Omusiraamu. Ampeeyo omuntu ogwo tutandike, nze nkuwe nga 10 nga batukuvu. Kati kankubuuze. Yes sir. Kyogezaako okugamba eddiini Bukatoliki baagigunjawo bugunja? Baagigunjawo bugunja mu mwaka gwa 321 ereetebwa omwami ayitibwa Leewa. Ekibuuzo nga tebunnajja ddiini kye yaliwo, ddiini ki abantu gye baasomanga? Era nange kyekibuuzo kyange kye mbadde ngenda okubuuza. Obukatoliki bwe bwali tebunnajja ddiini ki eyaliwo? Sinakindi n'Obusiraamu bwe bwali tebunnajja ddiini ki eyaliwo? Kubanga Obusiraamu bwatongozebwa mu 610 awo eddi nga Kristo amaze okufa emyaka nga 3 emabega. Obukatoliki nga bwe nkunnyonnyodde nti bwatongozebwa mu mwaka 321 eddi. Obu-Anglican bwatongozebwa mu 1600 oba nfuna eddi. So kati eddiini ezo zonna zaakajja. Ekibuuzo, edda abantu basinzizanga mu ddiini ki? Kyekibuuzo kyenjagala kye mbadde ngenda okubuuza nti kubanga nze eddiini gye tusoma mu Bayibuli, Mr. Moderator, eddiini eri mu Bayibuli Katonda gy'amanyi butukuvu. Kubanga Katonda mutukuvu, Yesu Kristo mutukuvu, ebiri mu ggulu byonna bitukuvu. Naye mukwatamu katono mwami Wadimba, njagala abatulaba bonna kino ekintu basobola okukitegeera. Bw'ogamba butukuvu, obutukuvu purity eno ekintu ekiri very holy. Mu nsi muno gye tulimu eritamol tibweta abatukuvu golowooza mwebali? Abatukuvu mwebali. Bw'osoma Zabbuli olina Bayibuli awo. Somera Zabbuli 16:3 egamba etya? Abatulaba musobola okukwata ku Bayibuli zammwe kuba ebintu bino. Somera Zabbuli 16:3. Zabbuli 16:3. Abatukuvu bali mu nsi. Tereza. Abatukuvu abali mu nsi abo be basinga obulungi bensanyukira essanyu lyange lyonna lyonna. Soke tuddemukko katono. Olunyiri lugamba bwe luti abatukuvu abali mu nsi kiba kitegeeza mu nsi abatukuvu mwebali. Lwaki abantu bafayinize nnyo okusoomoozebwa okukkiriza nti batukuvu? Otyo amadiini galimba abantu nti obutukuvu bwakukolerera paka kufa. Nti era omuntu tosobera kubeera mutukuvu. Olina okukola ennyo okufuna obutukuvu ate okumala nga tobufunye. Obutukuvu si bwakolerera? Edda abantu b'obutukuvu baabukolereranga mu ndagaano enkadde. Baakolereranga obutukuvu, baasiibanga, bawaabanga ebimu bye-10. Byonna byonna akisi ezo naye zaakolebwa byonna kwali kufuna butukuvu. Obutukuvu bwali bwakolebwa kubanga obutukuvu edda bwali bwabikolwa oludda, naye kati obutukuvu obwaleero tubufuna bwa kukkiriza. Tokukwatemu katono. Kyogezaako tegeeza nti obutukuvu bwabuwa bwa bwereere tobusasulira kubanga omutango yagusasula.
lindako nze manyi omuntu omutukuvu taba na kibi kati ate nga tulaba tuyina ebibi ekibi kyeki era we mbadde ngenda okulaga sooka olambulule wali nga tulaba tuyina ekibi kati kansooke nkuvugemu era emabega mukulu wa Ddimba Moses njagala okumanya njagala olambulule n'abatulaba bino ebintu by the way si byamanyi wenu omutukuvu ataba na kibi omutukuvu oledi aba tabalina kibi kituufu katono ekibi kyekiye otyo ekibi kyeki abatulaba omuntu omutukuvu taba na kibi amadiini galimba abantu nti omuntu bw'amala okukkiriza Yesu Kristo n'alokoka asigala n'ebibi kukyovula abeenenya kwata mukatona kiba kitegeeza kale sokomalize tuyingire basigala beenenya nti abasaasiro olw'ebibi byabwe kitegeeza nti teyabanazaako bibi lwaki kankunnyonnyole ekibi kyekyo okusinziira ku bitabo ebitukuvu ebitugamba ekibi abamu abasinga abatulaba bamanyi ekibi kyatandika ku Adamu ne Eva wotanfe tumanyi nti ekibi kyatandika ku Adamu ne Eva bayonoona ki baali ekibala otyo naye ng'ekibi kyasookera mu ggulu sitaani bwe yayonoona n'asindikibwa bamalayika ne banne ku nsi kuno ky'oyagala okuŋŋamba nti ne mu ggulu sitaani yalya mu kibala kibi ki sitaani kye yakola sitaani yajeema otyo era ebitabo ebitukuvu bitugamba nti ekibi bwe bujeemu onfuna olw'okuba sitaani yajeema oba onfuna naye yalina kye bayita self proudness muye olw'okuba nti sitaani mu ggulu yali malayika oba onfuna malayika katonda gye yasinga okuwa obudde obungi malayika mu kutonda ye malayika eyali ekkirizibwa okubika entebe ya katonda era ye malayika mu zonna malayika yali eri supreme ku ki ndala era mu ekyo yawuliranga yenyumiriza mu kintu kyali alina kubanga abantu ngera nga bukira mu nsi muno omuntu yenyumiriza mu bulungi bwe oba onfuna buli amuyitako namwana ng'oli mulungi era waba omuntu oyo nga mukazi tugeze nga mufumbo bamwana naye nga mukazi gwe ng'oli mulungi oba onfuna atunulamu n'agamba atuganisa n'agamba n'omusajja gwe nina takola ki taŋŋwana n'amusuula oba onfuna so kati kyengezako okunnyonnyola abantu nti ekibi kyasookera mu ggulu bamalayika ye baayonoona teyabasonyiwa nzija n'abakanyuga ku nsi kuno oba onfuna kati yabakanyuga ku nsi kuno atuwuliriza nti sitaani n'afuna omukisa okujja ku nsi kuno laba gundi we yamuggulirawo n'awuliriza ani Eva Eva yawuliriza eddoboozi lya sitaani kino ekigamba nti yalya kibala Eva teyalya kibala wabula yawulira eddoboozi lya sitaani onfuna n'aligondera awo ekibi we kyajjira sooka olindeko kati ekikolo ky'ekibi bwe bujeemu obuzibu si kibala obuzibu bwali bujeemu ekyo ekibala ngenda kikunyola ekibi bwe bujeemu tukanyiza ku ekyo ng'ebitabo ebitukuvu bwe bitulambika ekibi bwe bujeemu era omuntu awulira eddoboozi eryo oba onfuna erya sitaani n'alikola aba akoze ekibi bino okubba okutta ebyo bibala bya kibi ne wabula ekikolo ky'ekibi bwe bujeemu onfuna kankigeze nti ebyandika ebitukuvu bitugamba Matayo nti embazi eteekeddwa ku kikolo nga ye Kristo buli muti ogutaabalenga bibala gunaatemebwanga kati olwedde kati ekikolo ky'ekibi bwe bujeemu bino okubba bwenzi ebyo bibala bya kibi kati waliwo kanku ekyokulabirako kino tulina omuti gw'omuyembe n'ebibala by'omuyembe bwe nkutuma omuyembe ondeetera ki
nkuleterera fruit ebevuddeyo oleetera ekibala kuleterera so kitegeeza omuti guno guba tugubala ebibala byenkutumye nga bibi kikyemba nina okutereeza kikolo oba ebibala ntereeza kikolo otyo kati naffe abatukuvu tuzze okubulira abantu bano nti ekibi kisobola okuvaawo n'okinaazibwako n'otukuzibwa ng'bakukutuddeko ekikolo ky'ekibi munda mu ggwe kubanga kristo yembazi eteekeddwa ku kikolo eneetemanga buli muti ogutaba nanti kati waliwo omuntu ali eyajja okubuuza omuntu afuuka atya omutukuvu yo wange tusooke tuddeyo ku lunyiriri oluli mu Zabbuli 16:3 olunyiriri luno lumpoomedde abatukuvu abali mu nsi ne bwe tukomawo wokka kiba kitegeeza abatukuvu mu nsi gye bali kati bano abagamba nti bo si batukuvu bakinnyonnyole lunyiriri olutegeeza ki era wano ndaba nti Mukama bo basanyukira ennaku ze zonna kiba kitegeeza bano abatali batukuvu Katonda tabasanyukira waliwo omu ajja okubuuza ebibuuzo bye bw'ati era tugenda kuzza ino sho mpulira erina byensiikudde maze okwetegereza nti oli ajagamba nze nga nasaba Katonda nankolera nga nsabe Katonda wange nankolera wadde mugamba nti siri mutukuvu ne Katonda addamu essaala zange mwami wa ddimba odifendinga otya ekintu ekyo tetugerageranya maanyi ga Katonda olw'okuba waguze pikipiki tetupima maanyi ga Katonda n'obuyinza bwe olw'okuba wafunye omukazi olw'okuba wasaba n'ofuna obugagga waliwo ebintu ebikulu Katonda byagaba onfuna nga sitaani tabirinaako yadde inchi bwe butuukirivu onfuna gwandaba ali eyo obutukuvu bwabuwa osobola okubufuna bino mbusimanya nga byenina mbirina kyo tekikutwala mu ggulu emmotoka gy'olina obulamu obulungi gwe bw'osuubira nti bwe bulungi bw'olina tebukutwala mu ggulu abantu bategana basula mu makanisa banoonya Katonda banoonya butuukirivu naye obutuukirivu tosobola kubunoonya n'obulaba nga toli mulondewe wanje tosobola kunoonya butuukirivu n'obulaba nga toli mulondewe ate ne waba mulondewe ye kennyini yanoonya endiga ezabula so si endiga okunoonya Katonda ate bano bagamba abamunoonya kubanga ne mu nsozi Katonda ali buli wamu onfuna naye tosobola kunoonya gwe Katonda nsomera ku Bikulirwa 3:2 bannange nga bandi mmiguwa bulala ku Bikulirwa 3 olunyiriri lwa 2 ku Bikulirwa naawe osobola okunoonyako awo nze ndulina wano ku Bikulirwa tusomeremu kaawo otuuseeyo tuli ludda ku Bikulirwa ye byesembayo ku Bikulirwa 3 olunyiriri lugamba bwe luti laba nnyimiridde ku luggi neeyanjula anayogera ebigambo ebyo ku Bikulirwa 3 olunyiriri lwakumeka olwabiri okay. Laba nyimiridde ku luggi neeyanjula omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange ng'aggulawo oluggi naye anayogera ebigambo ebyo nziraamu Mukama waffe Kristo agamba ani ayimiridde ku luggi gwe bakonkona n'akonkona ani ayimiridde ku luggi njagala nfune bulungi akonkona nyimiridde olunyiriri lugamba bwe luti lusome laba nyimiridde ku luggi neeyanjula omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange anaggulawo oluggi ti Mukama waffe Yesu Kristo ayimiridde ku luggi akonkona gwe akonkona n'akonkona ani abanoonya munne akonkona y'abanoonya ebyandika ebitukuvu bitugamba nti yajja okukima endiga emu eyabula okuva ku zino 99 kati ku ndiga n'omusumba ani abanoonya munne
omusumba yabanoonya endiga. So tosobola kunoonya Katonda n'omulaba kyovula bamunoonyeza ababuze. Era amawulire gendeese okubategeeza nti Katonda tosobola kumunoonya n'omulaba. Nanti waliwo olunyiriro olumu olugamba abanoonya balindaba. Okay. Tosobola kunoonya Katonda, mpaye yali amunoonyeza n'amulaba. Nanti ajja gamba nze Katonda muno ne mulaba nankolera. Ne Sitaani akola ebyamagero. Bannange abatulaba, obutukuvu Sitaani tasobola kuwa butukuvu. Naye nga Abachina balina ssente nabo balina Katonda we gwe bakkiririza. Balina ssente, ssente tezikutwala mu ggulu. Oba nfuna. Enjiri gye nkubuulira y'enjiri y'obwakabaka obwa Katonda, enjiri gy'onokkiriza owone ebibi byo obatizibwe ofune omwoyo mutukuvu nti n'ebyo biba bikomye ku nsi omwoyo gwo gugende mu ggulu. Kati kankubuuze, bano abasumba betulaba bayiti mu kabuli ku makya, abasumba abafere nina kye sinaba kutegeera. N'amakyaki ge baagala okuzimba olutata bo si batukuvu. Bamugaana si batukuvu. Bamugaana. Babuulira kyolwo. Babuulira byabe kuyisawo ddiiru zaabwe ssente. Baagaana ssaddaaka ennamu ya Yesu Kristo nti ekimu ky'ekkumi kyakoma. Okusiiba kwakoma. Kamalize Mr. Moderator. Ekimu ky'ekkumi kyakoma. Ekimu eky'ekkumi okusiiba kwakoma. Byonna amateeka gonna gaakoma. Ate bo bagakwata. Kati aba bakkiriza Yesu Kristo. Kati njagala tulambulula ebintu binatulaba kunasobola obitegeera. Ekimu eky'ekkumi kyatandika kitya kyakoma ddi? Lwaki bano bakyasigala bakikola? Bakusomera Malaki 2. Malaki bakusomera Malaki 3. Tutuukeyo. Abatulaba ebintu tubiyisa mu lukwakwayo naye tugenda kulambulula buli kimu omuntu asobole okukitegeera. Okukitegeera kuba Malaki 3:10. Soko jinsomere Malaki egamba bwete 3:10. Muleete ekitundu eky'ekkumi kiramba muggwanika ennyumba yange ebeeremu emmere. Era sooka okomaawo. Ennyumba ya Mukama Katonda yeeriwa. Ng'ate olunyiriri tugamba mu Bakoliiso nti ffe yeekaalu ya Mukama Katonda. N'ekirala ti Kristo bwe yayogera nti ngenda kuzimba ekkanisa yange ennyumba yange mu nnaku 3 n'amenyaawo eri yali ategeeza nnyumba ki? Ffe yeekaalu ya Mukama Katonda. Onfuna nkulaba tebikyali bizimbe. Akiti eri Kristo gye yakola we yayimira mu yeekaalu n'abagamba mumenyeewo yeekaalu eno ngenda kuzimba eyange mu nnaku ezi 3. Kati zino kyasi ze tulaba ziyitimuka. Ebyo bifo byakubbiramu bantu era bangi nabo bakimanyi bazibeeramu naye nga bali bayisaamu byabwe. Katonda tabeera mu nnyumba zizimbiddwa mikono gy'abantu. Isaaya yakyogerako mu bitabo ebitukuvu era tujja kukirambula tunaba tutuuse ku mulamwa ogw'ekimu ky'ekkumi. Naye mbadde njagala omuntu ono munnyonnyole bulungi ategeere obutukuvu mufuna ntya era nawe tubadde tugenda kuddayo kubanga kino ekimu eky'ekkumi amadiini gonna gomanyi galimbye abantu anti omuntu asobola kubeera mutukuvu n'omubuuza ekibuuzo ku nsi kuno bagamba omuntu tasobola kubeera mutukuvu ku nsi kuno n'omubuuza ekibuuzo. Mariya nnyina Katonda yali mutukuvu? Obutukuvu yabufunawa? Yali yabufuna amaze kufa oba yabufuna ng'ali ku nsi? Yosefu taata wa Yesu Kristo yali mutukuvu? Obutukuvu yabufuna amaze kufa oba yabufuna ng'ali ku nsi? Onfuna? Abatume ba Yesu Kristo bafuna omwoyo mutukuvu. Ompulira? Era okufuna omwoyo mutukuvu okwo kirabo. Ofuna mu kirabo ekijja eri oli amaze okukkiriza Yesu Kristo n'abatizibwa.
ofuuka mutukuvu. Naye okubatiza bakubatiza mu ngeri ki? Mbadde ngenda okujja. Otyo. Kubanga okufuuka mutukuvu tutegedde process. Nti okkiriza Yesu Kristo n'omutima gwo, omala kukkiriza. Omala okukkiriza. Ekiro ekyo kiriko olunyiriri. Yes. Soko tu olunyiriri olwo Abarumi 10 abali ku mutimbagano bano basobola okitegeera. Abarumi, that's Romans. Abarumi 10 omwenda. Abarumi 10. Tandike n'olwe 10. Okay. Kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe. Abatulaba nsoma Abarumi chapter 10 verse 10. Yes, kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe n'okuweebwa obutukuvu. Otyo, omuntu akkiriza na mutima gwe n'aweebwa obutukuvu bwabuwa. Obutukuvu si bwa kukolerera. Kubanga yatutuma yatugamba tubeere batuukirivu. Kati gobanga yatutuma ngabo ebyawandiika byogera mu Matayo 5 chapter 5 verse 48 ngabo ayogera nti yatutuma mutuukirivu. Era tulina kubeera batuukirivu. Kati gwatu ekiwakanya. Yakutuma mutukuvu ogamba okolera Katonda, Katonda mutukuvu. Bazaala batukuvu. Ate gwe oli musiraamu. Katonda mutukuvu ogamba yakutuma. Oba nfuna era ogamba oli mwana we. Nati bagamba nti bayina ebibi. Ne kana kayimba ke bayimba omutango yagujjawo. Ebibi n'abyetikka. Byetikka byani? Byetikka byaffe. Kati kanku ekyokulabirako. Uganda essaawa zino batugamba abagira mu byenfuna batugamba nti ebanjibwa obuso obuwerako. Naye olunaku olukya ku makya omugagga omu n'asituka n'agamba ebbanja Uganda. Ensi z'ebweruire zizibanja zisasudde. Jjukira ebbanja eryo buli Munnayuganda oba wali oba tewali olina oddikola olina okulisasula. N'omuntu n'ava eri omugagga n'agamba nti ebbanja eribanjibwa obuse bwe buti ngenda busasula. Oba nfuna Uganda ebeere debt free. Onfuna? Nkulaba. Gwe gwe tomanyi na ssente ze zagenda oba baze gavumenti yazewula nezikolamu beteekeddwa zikolamu ocelebratinga omugagga ono kyakoze eggwanga n'alibeera debt free. Tolina kyokoze. Kyabo kiri. So now we are celebrating. Onfuna? Celebrating a goal. Kristo gye yatuteebera. Tetwetaaga kubiddamu. Onfuna? Nkulaba. Kubanga gwokola Kristo bye yakola ogenda mu geyeena. Lindako. Bw'osiiba. Ogenda mu geyeena. Wanje? Bw'osiiba Kristo yasiba ennaku ana emisana n'ekiro. Kyonsobola okungamba osobola okumenyawo saddaaka gye yakola ey'okusiba emisana n'ekiro. Enja yamulumira ku lunaku olwana gwe kulumira ku lwa mmeka gwandaba gwasiiba. Olaba n'olunaku olumu nga nasiibye enjoka ziba zannumye edda. Kristo yagenda mu ddungu. Oba nfuna bw'ogenda mu ddungu ogenda mu geyeena. Abantu abasinga abalokole bagamba nti ogenda mu ddungu tunoonya maanyi tugenda ku nsozi, kati banoonya maanyi tugenda ku nsozi nga Kristo bwe yakola. Kristo mutukuvu yalina omwoyo mutukuvu, amaanyi yali anoonya gaaki? Bagamba bagenda mu nsozi bagenda simanya mu malungu simanya kwegayirira Katonda abasonyiwe kufuna maanyi. Ekibuuzo, ye Kristo omutukuvu omwana wa Katonda ye yali agenze kunonayo ki? Naye yali agenze nona maanyi. Olwedde mwana wa Katonda. Naye yali simbo yalina simbo kyali kikolwa oba nfuna nti yagenda olwokubanga edda abantu okwejjangako ebibi byabwe bakolanga ebintu bingi. Okuba abantu okwejjangako ebibi baweeretanga eby'ekkumi bafune emikisa, basiibanga, bakola saddaaka z'endiga. Obafuna kati endiga ezo kabona omukulu yazisabiranga ne bakansirako ebibi byabwe ne bazisula mu ddungu. So ebi byalinga muki mu ddungu. Yagenda ne bamunyika mu mazzi. Oba nfuna Yokaana era ayogera n'agamba nti wuuyo ajjawo ebibi by'ensi era ennyiriri mba muzaagadde nsobola okukola ki nezikuwa. Naye olw'okuba nti omulamu ate tunnatuukako tukyali ku kino ekyobutuukirivu. Oba nfuna nti obutuukirivu gwena ndaba nti bwa bwereere. Era omusumba abadde agamba nti bwakolerera siiba nnyo. Balina oluyimba luno ne bayimba nti
siba nnyo owangule amaanyi g'ekizikiza n'ekibi. Oluvaawo ng'ayimba amaanyi g'ekibi Kristo yagamenya. Kati ani abafulinga munne? Nerabidde ole era biraba naye tebitegeera. Okay. Oba nfuna. I get your sense in that. Katongambye nsiibe menyewo amaanyi g'ekibi. Ate nsiibye. Ate noddamu n'oyimba olimba nti amaanyi g'ekibi Kristo yagamenya. Kati kiriwo ekituufu ku byonna. Bannange Kristo tuleme kumuna abasumba bano tubalinako obusungu banafuyiza nnyo Kristo. Nti n'okuyinza tasobola kuyinza kujjako muntu bibi. Ate nga bagamba alina amaanyi. Maanyi kyago galina gatasobola kujjawo bibi. Bwe n'osiiba wiiki ku wiiki okusiiba kwakoma. Kinjagadde obategeeza. Yati era omuntu yenna asobola okunchallenging agagamba weekuli ajje. Omuntu yenna awulira nti agamba nti amateeka weegali ajja akirage. Balina ennyiririza beesibako nedda kati gwe byoyogera Matayo 5:17 egamba bweti. Sajja kudibya amateeka wabula gatuukiriza. Mbadde era awo ngenda okutwala. Omubuuza ekibuuzo yagatuukiriza. Ngasiiba teyasiiba. Otyo yagatuukiriza. Wabanga yagatuukiriza otyo. Nsomera Bagalatiya 4:4. Bagalatiya 4:4 tusooke tugisoma mu labi ali eyo asobola okutegeera bannanga ali ku Brown Skin Event mwebale kusubscribinga Bagalatiya 4. Tukyagenda mu maaso bino ebintu maaso biraba bya bwino era abatalina bwino Bagalatiya abatalina bwino ku short mujja asigale nga ali ekikomando. Bagalatiya 4:4 egamba etya? Egamba bweti naye okutuukirira kw'ebiro bwe kwatuuka Katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi eyazaalibwa ng'afugibwa amateeka. Kiki enkunnyonnyodde? Kituufu yes yagakola ki? Amateeka yagakola. Lwaki yagakola? Kyetunoonya wano lwaki yagakola. Otyo olwokutaano alyoke abanunule abafugibwa amateeka tulyoke tuweebwe okufuuka abaana. Era kubanga muli baana Katonda yatuma omwoyo gw'omwana we mu mitima gyaffe ng'akaaba nti aba kitaffe. Ne olwokutaano wewali olukinyusa ekirungi mbadde nkyagala nti Kristo yakwata amateeka gonna yasiiba byonna yabikola. Oba nfuna anunule gwe andaba oba nfuna owone ekikolego ky'amateeka. Era tulaba ku mukutu guno tukutte wano na wano olw'okuba nti njagadde creating awareness. Naye tugenda kudda nkunnyonnyole ng'ebeere center of topic. Onfuna nyinyonnyodde wano ekyobutukuvu nyenda kigaziya. Wewe nandaba manyi tokitegedde. Nawo kikakasa nti bakitegedde. Tubamanyi. Oba nfuna balina ebibuuzo. Mbiyitirivu. Oba nfuna ate njagala nnyo ebibuuzo ebyo omuntu akola ki? Ambuuza. Oba nfuna ambuuze ze mmunnyonnyole. Naye nga ky'olina okumanya gwe nandaba nti obutukuvu bwabuwa tuteekeddwa kubusasulira oba nfuna bwa bwereere. Kati sooke tudde wano ku kimu eky'ekkumi. Ekimu eky'ekkumi kino kikyantabudde. Ekimu eky'ekkumi kyatandika dde era kikoma ddi? Ekimu ky'ekkumi ekisookera ddala kyatandika abantu bajeema ne bagaana okusinza Katonda ne besabira bo bakatonda abaabwe. Oba nfuna era Katonda n'abaleka. Tunasoma mu Samuel n'abaleka ne bakola ki ebyabwe. Naye n'asawo n'agamba nti oyo gwe mulonze nga kabaka wammwe gwe mwagala okusinza munaamuwanga ebibereberye byammwe munaamuwanga abamu ku bavubuka bammwe. Oba nfuna ne beecreating ekintu kyabwe. So ekimu ky'ekkumi we kyatandikira awo abantu nga baganya okukkiriza Katonda gwe batalaba ku balina baagala kwerabira ku Katonda ki owaabwe. Oba nfuna era bo abasumba bakusomera Malaki 3:10
yatatandika wali Malaki 2 ekimu kya 10 mugugu bindako ekimu kya 10 mugugu sebaden ng'abantu bakiwayo for survival oli n'agamba bayo omuntu omu yawe ekye 10 n'agagawala mozo waliwo abantu abagaggawadde ng'awe ekye 10 nga bawe ekimu ekya 10 era ajja kugamba nafuna kaboda kange era be bakyasinzeyo biwayo bano bamufuna mpola tali awa ekimu kya 10 n'agaggawala gwe mumpe eyo gw'omanyi abagagga betulaba bawa ebimu bye 10 wasinga bugagga ekimu kya 10 amateeka gonna kambizingire wamu amateeka gonna gali galanga Kristo wanje kyengenda okubannyonnyola amateeka gonna gwe buli teeka lyomanyi litegeeza Kristo ate katoli bwagamba amateeka ga Musa amateeka gaweebwa ku bwa Musa n'ekisa ne kiweebwa ku bwa Kristo amateeka Katonda yagawa Musa yes amateeka sinaga Katonda ga Musa lindako amateeka tegaali ga Katonda gaali ga Musa gaweebwa ku bwa Musa ekisa ne kijja kuba Yesu Kristo oba tukkiriza bya Kristo tetukkiriza bya Musa era akkiriza ebya Musa agenda mu geyeena wanje agenda mu geyeena kati waliwo lino etteeka gondera bakadde bo kitaawo n'ennyoko emyaka gyo gibeere mingi ku nsi ero si tteeka otyo tteeka otyanga kitaawo n'ennyoko ennaku zoozo ku nsi zibeerenga ki nyingi ye Kristo ye gye najja n'agamba atangonderenga n'atyanga bakitaabwe lunyiriri awo mugonde anatyanga bakitaabwe tansaanirenga kumpeerezanga obulamu obutaggwawo tubufunira mwani kiddemu ekyo anaagondera bakitaabwe ne bannyaabwe tansaanirenga kumpeerezanga Kristo yayogera obu nenkubuza ekibuuzo obulamu obutaggwawo tubufunira mwani mu Kristo wali etteeka lyaligamba litya otyanga kitaawo n'ennyoko ennaku zo zibeerenga kakiriwo ekikola ekyobulamu obutaggwawo era kyekikola sense ekyaleeta obuzibu abantu kye batategeera nti bwe basoma bayibuli eno bagisoma nga basoma amawulire Kristo yali nga abuulira enjiri yali nga abuulira enjiri in a twofold way message. What are you trying to mean with that statement? Ng'alina okuba ekiriwo aleete ekikye. Onfuna. Era oli ajja kugamba lwaki nsiiba kubanga yagamba ebyengeri ebyo tebisobola kuva watali wa kusaba. N'akomaawo naye nga bweyongerako lukugamba ng'oba otandise bulungi lukugamba nti singa mubadde n'okukkiriza kati kiriwo ekikola kino ekyokukkiriza kino kye kiba kikola amakulu okusinga wali nekira nti bo beesibako olunyiriri oluli mu Matayo naye n'omubuuza ekibuuzo mpaayo olunyiriri lwonna lwonna oba omuntu yenna yasiiba. Kale abatulaba ku Brown Skin Events tugenda kudda ne topic eno ekyayokya topic eno tugenda kuzza omwami ono ajogereko nnyo mu bulambo okufuuwa tugenda kukwata kimu ku kimu katukomewo.